olibala lwa property olulese protectinga family ya mulwo kuba tulabanga n'abaana bakati basiba enviiri olese bawolereza ekyo kimwe ekyokubiri lwaki totandise nakuddamu nnyimba z'abantu abakusolobayo ng'ejoga nti oli bebi kuba tulabyeko ku bakyala nga bimutala talina wa mu famire ng'aluddamu ne zibakolera ne mu famire zendala lwaki totandisibwa okay ekibuzo kyo ekisoose ogambye oluyimba okuprotectinga omanyi bw'oba okola ekintu nze nga ssenga w'abaana bw'oba okola ekintu kkiriza nnyo nti buli muntu alina endowooza ye kkiriza nnyo nti omutwe gwo n'ogwange n'ogwoli buli omu aba alina ky'ayagala okuggusa naye mu ngeri gy'agenda okkiggusaamu number 1 omuadivisinga number 2 muwulirize gwe togamba bugambi nti buli asibye enviiri abeera muyaaye nze mumanyi so it's not all about defending the family number 2 ogambye okuddamu ennyimba nakugambye buli kintu kitandika ne step egi emu Irene Kayembe bw'anaatuuka ng'awulira mu butuufu oba record label mu running ng'egamba nti Irene this time ogenda kuyiddamu oluyimba lwa baba yawe oba Eddie yawe oba olwa Mickey Wine I'll go for it yeah. What is your take ku bayimbi abaddamu ennyimba recent abadde wakabulo kangi nnyo kuyimba omukulu olwa Africa ng'omuyimbi afudde ne mu famire erimu abayimbi atali omu babiri olowooza ki ku bayimbi abaddamu ennyimba z'abalala era kiki ekyali wakkuliza ti what are the steps ezagala ezitwalibwa omuyimbi nga bw'ogenda okuddamu oluyimba ogambye ku ky'okuddamu oluyimba omanyi okuddamu oluyimba kitegeeza olina ky'osanzeewo ambuziza ekibuzo nayeyagadde namulabeko ne mu maaso muddemu ekibuzo kyange nga mutunuliddeko bwe nti ekisookera ddala okuddamu oluyimba kitegeeza waliwo ekiriwo gwe kyoddamu it's like painting you're painting ekifaananyi eky'omuntu kyeyakoze eki already kyeyakubye mu kuddamu oluyimba tewali kizibu kyakuddamu oluyimba there is no problem okuddamu oluyimba ne twebuuza ekintu kimu oluzeemu otya enziramu y'oluyimba lwo ye matalinga ate jjukira nti bw'oyimbira buli muntu alina ekifaananyi kye yali yagadde osiige naye gwe n'osiiga ekikyo ng'omuntu ali mu kuddamu ki oluyimba olwo ansubire omukulu oyo muzzeemu bulungi wange ogambye nti wakulira mu ghetto what has really kept you so focused okutuuka ku kaseera kano we realize nti era mu ghetto waliyo ebiseera wabeerayo embeera etukola ki etusika what has kept you so focused to this very extent? What has kept me so focused is kumanya nnaku yange. Ekigambo nnaku munnanga abantu abamu tebakitegeera. Ennaku omuntu bw'akugamba manya ennaku yo ne bw'oba nga oli mwana wa mugagga eyenkana naye nga tomanyi ennaku yo tosobola ku holdinga legacy ya kitaawo kubanga oba tomanyi. Okumanya ennaku tekitegeeza nti oli munaku. Kumanya ky'oyagala mu bulamu okyagala okifuna ddi okifuna otya byonna byawukana. So kitegeeza nti Irene yatunulira nnyo ekisookera ddala nti nagenda okutandika okubeera nga youth nga siina maama. So nentunulira nnyo nti maama yali ayagala ki? Yali ayagala nnyo Irene akule asome afumbirwe maybe akole ebirala byasobola okudecidinga ng'akoze. This is what I'm doing. Oba onfuna. Everything has got its own time and pace of doing things. By the time when nali badde nyingirira music nga nvudde Makerere nsuubira nze ng'omuntu nali badde sisobola kola kye nnyina kola kati because everything involves in abantu nga mmwe. Nze bwe nkuyitanga nakafuluma ne gamba njagala kwogera nawe nompa audience. Nga akugamba ekyo ennaku bbiri. So kitegeeza Irene bw'aba kuyise leero alina ekyokugamba. Luli yali talina kyakugamba. Kyali kunyumidde nnyo ne nkuyita ne nga tunywe mu caayi. Kyekiriwo gamba ki ne kiggwa. Nennyina ensonga lwaki mbayise. Oba mukogamye buno ekisinza okulwisa oba wali olabirira okusinziira ku post gye wataddeyo ku Facebook olaga nti
mama bwe yafa wasigala nga Miki ali mikono gyo n'omulabirira ng'omwana wo nga gwe maama we oba kyekyakulwisayo ng'olabirira mikono ekyo nno wali kikubiddeko n'engalo kubanga batono nnyo abafuna opportunity esobola okuraisinga their siblings nga maama waabwe taliiwo batono nnyo so bwe mbanze nakifuna nsuubira Mukama yampa time ey'okumanya how even to handle omwana omuto naye time yaliwo naye si yali time y'okuyimba olifani wange oyagala fuuka bambi nsaba ofuuke ng'era wona otegeera ennyimba za Irene Kayemba zalina zennyini ogenda ali ku YouTube oteekemu Irene Kayemba ogenda nsaba bambi nemekiddamu n'abatulaba mwenna nsaba ogende ku YouTube because be nakuddamu nyina ennyimba 15 nja kuba tajja funa budde bugendayo ne bw'ogendayo Irene Kayemba n'oteeka Irene ayina ennyimba bweziti bulijjo onfuna wangi bonna omanyi ekigambo celeb kiva mu kigambo celebrating buli muntu yenna mu famire yange gyenva nina kyemucelebratingako sirina like waliwo okunyumirwa waliwo okuba nti bwe ntulano nga akasajja ka Miki oba omusajja Miki oba muto wange Miki mu bulamu bwe mucelebratingako ekintu wekiti so kitegeeza bonna baserebu bange menta ne serebu byombi byanjawulo era ngenda kuddamu bwe nti bonna olw'ensonga mu kkubo mwe nalaga nasanga buli muntu alina kyayerudde ono najjawo omwalo omuwanvu ono n'ateekawo ettoffaali oli n'ateekawo ejjinja kitegeeza bonna tukiikiremu ekifaananyi nganze Kayemba sinsi bali baayebwe bandi mubiri kale era okwebuuzaako MDC production wise engoma kuwuliriza music it sound era okwebuuzamu that's what we want from you. Okay. Ne videos number 1 mpozi kyesaababuulidde Irene Kayemba ali mu entity oba music label gye bayita Kids Music Revolution. So Kids Music Revolution yetwala Irene Kayemba. Irene Kayemba ng'omuntu bw'avaayo ng'oluyimba lumaze ofuluma oba nga terunafuluma oba nga alina kyawulira kyamisinga asobola okubira Miki asobola okubira baba yawe asobola okubira mukulu Kyagulanyi asobola okubira Dax Vibe asobola okubira Banjo Man najja Banjo n'agamba kati wano kubamu bass ng'etambula weti Miki najja so it's freestyle it's not like nina kugendera kuona Tukuze kyange kisembayo celebrating Women's Day malega kawa nako estaliza walani and omulama ogwensigo nayo night man of month but here in Uganda abakyala babadde nga abagezaako okuvayo bade basibidde nnyo emabega in all sectors otegeeza okuzaala so n'olwensonga eyo right now babaddewo still bill egenda okuyita mu parliament naye twalabyeko nga abakyala balyanga bakifuwa frontis naddala bannaffe bali mu diaspora and I think your music sometimes appeals to those people in the diaspora twogere ku yo image yo eri abakyala naddala mu women's twakavaamu then lwaki abakyala basinga okwagira ebintu bino ebyokubanga ebyobisiyaga lwaki basinga okubanga bafuwafuwa because walabye ng'abakyala bebalumba linda katini nnyo ogambye abakyala be basinga naye twakalaba abayimbi nga bali ku stage babadde bakyala kye baakoze kyabadde kyekirina okukolebwa ku stage so bw'oleeta abakyala nze sinalaba na mukyala bw'atyo sikiddamu ekyo kati ogambye nze ng'omukyala nkubiriza nnyo abakyala okumanya value yaabwe buli wotamanya value yo ng'omukyala ekisooka number 1 abantu abasinga babuuza value kyeki okuyita obuyisa omukyala that is value added si nti omwami omukyala bagimanye batya tokkiriza muntu kuteeka wansi because oli mukyala
have your confidence in you nti ndi mukyala era omukyala alina kukola ki mukyala alina okugjayo ekyo kyawulira ku mutima. Irene Kayembe bwengenda mu studio nga nnyimba ku woman painting ekifaananyi eky'omukyala yennyini nga balina okubeera. Omukyala apatikana, omukyala akuza abaana, omukyala abeera n'omwami ewaka, omukyala atasobodde kubeera na mwami waka, alina ekitiibwa kyakola ki kyatambuliramu. Esebo pozi bill gy'oba osooka okwogera. An international journalist, but yesterday, Abakyala, Abakyala, n'abaami mukaaga baalumba Uganda House in the UK, ne bavaayo nga bagezaako olwanira eddembe ly'abakyala okwali bakyala bannaabwe. Omuyimbi omu ku bayimbi Juli Muteesasira still naye yavaayo emabegaawo n'alumba omu ku bakyala b'omusumba ku nsonga ze zimu avuddeyo omuwanga example. What is your take ku nsonga ng'eno naddala nga right now abakyala muleka nga mmwe abakuliddemu ekiteekezo ky'okulwanira eddembe ly'okuwona bakyala bannaabwe? My take is mu buwangwa n'ennono bw'olaba ekintu ekyo osanyuka nnyo. Njagala omwami oli anziremu. Mu buwangwa n'ennono mwekiri kikusanyusa kikwesittaza. Bwe kiba kikwesittaza kitegeeza gwe olina endowooza nga ggwe drawing back ku ki kyewakozibwamu. Kinaaligambye nti tuddeyo bagamba nga nazzi kuno tuddeyo eri twebuuze ekintu kimu bajjajja baffe baakolanga batya, bakitaffe bamaama baffe baakolanga batya, n'okuba nti tufune obudde nze kagende ku bakyala tufune obudde obutula n'abaana obbabuulira ebirungi n'ebibi naye tetufuna budde bwa kukola bwokka. However much tulina okufuna obudde obwakukola ki obw'okukola. That's my take. Ebyo byonna nga mubirabye omukyala Irene Kayembe amaze okuddamu ebibuuzo byammwe abasinga mbadde mwegamba ani gwe yeegomba mufumbo oba si mufumbo, kikyalowooza ku bisiyaga, kikyalowooza ku kwesimbawo wano mu ggwanga lya Uganda, ani gwe yeebuuzaako ng'anaakola oluyimba. Ndowooza yebaze mbulunye bagambye ye family eyo nena it's a collective society, talina omuntu omu gwe yeebuuzaako nti oba Bobi Wine yekka oba Eddie Awe yekka oba Dax Vibes bonna abanaakola oluyimba abeebuuzaako, which means muno ne luno yabadde agenda oddukola yabeebuuza. So nga mubiwulidde okuva gy'ali nange gye ndi tugenda kuba tukwatagana te olunaku olunaddako n'omuyimbi omulala owakabi